Patricia tumusiime abeera mutungo naye nga muzaale w'Isingiro era okulaba ku Kampala gy'ali misomo mu 2007 ng'atuuse okusoma yunivasite. Ayise mu bisoomooza bingi nga aliko obulemu ng'omulala yenna wabula mu kulemerako n'obuteegayirira bwe bumutuusizza w'ali kati nga kati ali ku yunivasite ku Makerere University Business School kiyite MOBS gye yafuna n'omulimu. Patricia, obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi nnyo nnyo kubanga Katonda abadde mu bulamu buno. Ina kambuuze Patricia, ojja ddi mu Kampala? Era kiki ekyakuleeta okujja eno? Najja mu Kampala mu mwaka wa 2017 okusoma e Makerere. Ninsomera MOBS Makerere University Business School. Okolayo ki? Nkola Bachelors of Entrepreneurship and Small Business Management. Obulemu bw'olina babuyita batya era bwava ku ki? Obulemu bw'olina babuyita physical disability. Yeah. Bwava ku... Now it's another story how... That is the story I want to know. How it came. Okay. Waka, I'm a firstborn, and in the process of the pregnancy of how can I call it, like that one, my mother gave me a story. Nangamba yanzala mwine emyezi musanvu. Emyezi musanvu. When it was not yet ready time for giving birth, then nibanteeka incubation process. Then in that process that's where the problem started from. I was so bad off. Kati taata wange n'agamba ono tagenda kuwona ndowooza leka tugende ewaka. Katonda bw'asalawo ngwabone agenda kuwonera ewaka. Bw'asalawo ngu tagenda kuwona Katonda yamanyi. Kati nibantwala ewaka. Kati nibakozesa local incubation like to continue with the process. Yeah. I think then after, God kept me there. And, you know, abaana babeera na stages. Kati stage ey'okutambula nibagirinda neegaana, like kale neegaana. Kati okuvaawo okutuula kwenatuula okwavula liyavula. Kati ku stage eno ey'okutambula ebintu nibigaana. So nga bamaze okunyumiza embeera eyo wawulira otya? Because nawulira bubi. Actually mama wange yaginkweka ndowooza okumala emyaka emeka. Naye muri nyebuuza like what happened to me. Nze sifaanagana n'abalala. Ndowooza I was like nina emyaka 10. Waawo netandika okubuuza lwaki nze sifaanagana n'abalala. Kati mama wange n'agamba omanyi Katonda biki ebyo. Agamba Katonda ofaanana n'abalala tewali buzibu. Nimubuuza lwaki sitambula ng'abalala. N'agamba bw'otyo Katonda yakola ki? Yakutonda bw'atyo ng'otambula bw'otyo naye ofaanana n'abalala. Mama wange tayagala kumbuulira story emabega. Ndowooza I think it was in P7. Mugamba njagala kumanya amazima. Kati awo embeera ngumbi ku ssomero abantu ne bampita amanya manya.
like abaana ngo bantya like okutula nange ku table bagamba sobola kutula n'ono omulemu bannange agenda kukola ki like okay agenda kunsiiga obulemu ngunda abantu ku ssomero bansosola ba teachers abamu bampita manya gwe mulema gwe agamanya ago nkomawo waka nkaaba mbuuza mamu naye njagala kumanya kiki mwange ofaanana n'abalala tewali biki ngamba kati nkuze njagala kumanya kiki ekigenda mu maaso ate mwange nambuulira eyo story nawulira bubi. Yasoomoozebwa nnyo okuyita mu kusoma naddala okwasooka olw'okuyitibwanga amannya naye nga ekimugumya kwe kwagala kwa kitaawe ne nnyina ekyamuzzangamu nnyo essuubi. Taata wange ne maama like they loved me so much and like every time bangamba yego asinga yego like you are the best, I'm the favorite child at home. Then there I was like, since my parents banjagala nnyo nange nyina okweyagala. Ebibuuzo wabikolanga otya? Are you able to write? Nyina obuzibu mu kuwandiika. Siwandiika ku speed ate bwe mpandiika nnyo omukono gukankana like ntandika okukankana. Okuva mu primary ku ebyo nasomera mu masomero tegali ga disability just nkola byenkola bamakinga ebyo. Kyokka ne mirimu gye nabyo tebyali byangu nnyo n'akamu. Na applyinga nga mpita okutuukayo nsanga ngu ziri steps ngamba receptionist togenda kunyambako otwale ID yange ne like ebinyogerako bagambe ndi wansi sisobola kulinnya ku madaala. Kati nabeera ku reception mpulira abada HR n'agamba who is this one mutasobola kugenda ku madaala ono anaakola mbagamba ngenda kukola. Actually that was time for intern. Ntuukayo HR najja wansi nambuuza like tukuyambe tutya mugamba nze Patricia na applyinga wano applyinga omulimu ate shortlistinze ate ndi wano agamba okay naye onaakola mugamba ngenda kukola. Yamaliriza n'agenda waggulu n'aleeta acceptance letter during intern. Kati intern ebeerayo emyezi 2 yes like 2 months. Kati nampa omwezi gumu n'agamba ogenda kusooka okole tulabe bw'okomawo like bwe tulaba ng'okola bulungi tugenda okuwa n'omwezi omulala. Nawulira bubi ndaba emikono gyange gye naagenda naye babawadde emyezi 2 ningenda ewaka ninkaaba.